Dr. Jose Chameleone basuze logogo wali munange stage nga bamaze dda munanga togisetinga era nga ne mwana mulenzi munanga te Palaso ng'ali mu kuyisaayisamuko awo mu kugezesa munanga te amaloboozi era nga basuze eno nkugambye ekigenda obeera elugogo ate kikabuka ate nga mwana mulenzi munanga te King Saha naye ali luuyi eno ali mu kutambula muko ewakaawe ali mu kikwasaganya eside eno Pampita Jaminati era nga nsinzira ku Jaminati Yogi ngenda kubeera nno nga ntandika n'akatambi kano ka Dr. Jose Chameleone ku live gy'abadde akoze wali ku mukutu gwe ku page ye eya Facebook eside eno nkugambye era nga bw'olengera munnange abantu baasuze eno erugogo munnange ate balinze ekivulu ky'omwana mulenzi munnange ate Palaso kituukewo. Palaso tumwota buliro, right? Today, Saturday, I'm blessing Palaso. King himself. Oh yeah! It's been many years, many days. We've come a long way from Kawempe to the world. From Uganda to the world. I want to salute everybody that has walked this amazing journey with me. We've been alive. Through many ups, through many downs, we still survive. Film Stakafa. Yeah, man. If you fall today, wake up tomorrow and try again. If you can't fly, run. If you can't run, walk. If you can't walk, crawl. If you can't crawl, drag. But in all means, you gotta keep moving. I'm here to remind you I'm okay. My journey, your journey. I am okay. Oh yeah. I am okay. Busy repisemo basti. I am okay. Famile castelleranza you I'm okay. Yes, but lately, busy yes. Come on, I get a meeting to get there. Dinenya tedise, nyate singa kate kutiri mwetu kute. Uomuruzi kana funa. Byebyo no munnange ate nga webiri mu kutambula okuva munnange ekiro ekyakeesezza esayidi eyo era nga ngenda kubeera nga nkuwa update yonna enafaayo munnange ku kivulu ky'omwana mulenzi ono munnange ate Palaso kakati naawe kankuggyewoko ate nkutegeezeko nti no King Saha naye abaddekoko munnange wakeeno abadde atambula mukaawo asoose n'ateeka munnange ate ekitundubaali ku mmotoka ye era nga boogezako okulaba n'atambula mukaawo ng'omuntu munnange w'anaatambula mukaawo ng'ali mu havingako ate time nga boogezako okulaba mu katambi ako. Byebyo no munnange ate ebiri mugenda mu maaso ku mwana mulenzi munnange ate King Saha esayide eyo era nga ngenda kusaba video gimpe like kasita obeera nga tonnaba kusubscribinga ate nakyo kikole ddala ngenda kubeera nga nkomawo n'ebirala awo mu maaso katono nnyo bwenti.